Ennaku z'omwezi leero ziri 14 omwezi ogwokuna omwaka 2026. Ekitonde muntu kyekitonde ku nsi kuno ekikyasinze emputto. Ekitonde muntu ntegeendeza ekitonde kinze naawe. Ekitonde muntu, ekitonde ekirina amagezi naye nga tekitegeera ate nga kitegeera, kyekitonde muntu. Mu njogera ennyangu nnyinza okukugamba ekitonde ekisinga okwewugulaza emyaka egiyiseeko awo amabega mu 2020 mu nsi twalumbibwa ekirwadde. Ffenna kye twamanya obulungi, tewali ali mu nsi nga tategeera kirwadde ekyo, buli omu yakimanya. Okuggyako abawere, naye bw'aba nti yali muntu akuze atuuse ku myaka egitegeera, buli omu yakimanya ekirwadde kya COVID-19 kyatuleetera okulowooza nti Katonda anyiigidde ensi. Katonda si musanyufu olw'amayisa gaffe amasiiwuufu, amabi, amavundu, byonna yongerako n'ebirala. Bwe tutyo bwe twalowooza, era twasaba nnyo, twegayirira nnyo Katonda tusonyiwe. Buli muntu yasaba, ekyo nkikakasa. Abalogo, abasezi, buli omu, n'abasawo Abaganda ku olwo baasaba Katonda. Buli muntu yategeera Katonda ku olwo ebiseera ebyo. Era ne tubonerera nnyo mu mitima gyaffe, ne tulayira obutaddamu kukola bubi, obutaddamu kuyisa bubi. Oboolyawo kyekinyiiziza Katonda atusonyiwe. Era ebikolwa ebirungi byakolebwa nnyo mu biseera ebyo. Mwabeeranga okufa ku bantu bannaffe, nakatono koyina ng'okagabanyamu ne banno oba ne munno atalina. Emmere yatundibwanga, abantu ne bayiga okutunda ebintu ku ssente ensaamusaamu, obutaseera. Emmere ng'ebeera ya layisi mu kibuga oba ne mu byalo wonna we bwabeeranga. Ate emmere n'ebeera na nnyingi, ekyebuuzibwa yo yavaawa. Si zonna eza COVID, buli bwe zaatuukanga emmere ng'ekomawo ng'erabikanga ebeera nnyingi buli wamu, buli kintu nga kiba kingi ate nga tebabiseera, olw'ensonga nti abantu baalinga baboneredde nga bakitegedde nti ensi si yaffe, ensi ya Katonda. Tuliko bubeezi. Kaseera bw'aba anyiize nga bwe yali anyiize bw'atyo, ffenna tujjako ensi ye neesigala nga njereere. Mu kaseera ako entalo mu nsi zaasiriikirira, nga tutunuulidde ekintu kimu. Omulabe waffe yaliwo mu kaseera ako, ekirwadde kya COVID, nga ye mulabe gwe tulina ensi yonna.
naye olw'okuba nti abantu kati tetubonerera, tulina emitwe eminene, tuli bamputtu, obulwadde bwayitawo ne buwona, ne tusooka tubeerako bawombeefu akaseera akatonotono awo. Emirimu abantu nga bayize okukolako essaawa entono ne bafuna obudde obuddayo ewaka okulaba ku famire zaabwe, okulaba ku baana baabwe, nga bino ebyabaana okulaba ku bakadde baabwe ku makya kwokka akabanga katono nnyo, ate nga byakugenda kubabuuzaako mu kisenge, good morning daddy, amubuuza amala namuzuukusa mujja mu tulo, tamulabye bulungi feesi. Abaana bamu nga tebakimanyi na feesi z'abaddadi baabwe bamami baabwe zifaanana. Mu covid omukisa gwalabika, abazadde baddeeka misana, abaana ne balabako ku bazadde baabwe. Covid naggwa, akalembereza ne kabeerabeerawo kaawo, abakozi nga ku mirimu bannyuka era ng'obudde bukyalimuuko. Naye olw'omululu gw'abantu ku nsi tetubonerera, ate olowooza waayita kameka. Settingi tugivuddeko eri Katonda gy'abadde atulaga nti buli kimu kisoboka. Mulwanira bwereere ensi bamala, buli kimu mugujobanira kya bwereere, buli kimu kye mulina ku nsi kibamala. Akabanga waayitawo katono ne tutandika okuddayo mu mbeera eyo. Emirimu, okukola ng'obulogoyi, okunnyuka ekiro nga mukeera ku makyanga bunyonyi, empisa envundu ne zitandika okuddamu ez'okweyagaliza, obukodo, omululu, okulwanira ebintu, byonna ebyo ne bitandika okukomawo. Ate ku mulundi guno ekyewuunyisa, engeri gye byakomawo, byakomerawo mu giya nnene nnyo 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 nnyo. Buli kimu kyakubisaamu emirundi n'emirundi okuva nga bwe kyali emabega eri nga covid tannajja. Kati mulina neebuuza kiki ekyasoba? Abantu tuli bantu bazibu nnyo, tulina omutima muzibu nnyo. Paka ku nsi mukadde kano, kati bw'otunuulira entalo eziri mu nsi, weewuunya n'okwewuunya, weebuuza kiki ekyasoba? Covid bye yatuyigiriza byalagawa? Mu buli nsi, kati bw'otunula mu buli nsi ekigenda mu maaso, mu buli nsi, kati nga nze mu nsi eyange mwendi, ate yali nnungiko wali emabega nga covid tanakola ki? Tannajja. Naye ate covid bwe yajja, ate ensi n'etabanguka butabangusi. Ensi n'efuuka ekyenyinyalwa paka ku ssaawa ya kaakati. Ensi eyange mwendi eringa nga kyenyinyalwa, tekyategeerekeka. N'ensi zonna endala na buli wamu sijja kugamba yange yokka, naye nayo njagadde njogereku kuba nayo yeyange ate mwendi. Ebigenda mu maaso mbiraba, mbimanyi. So kati wemba sijogeddeeko, mbeera nkoze kyekubiira. Kiki ennyo ddala? Tufa ki? Omululu gweyongedde bweyongezi. Kati bwe ntunula mu maaso awo we tugenda, ndabira ddala nga waliwo akabi kanene nnyo 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 kajja. Akabi akagenda okugwira ensi yonna yonna awamu, kamaanyi nnyo. Kati nno ku mulundi guno amaziga tugenda gakaaba, tuddemu okuddukira ewa Katonda tumusabe tumwegayirire
naye nno kati leero mugenda kutegeera nti Katonda muzirakisa era musaasizi, naye ate Katonda yeye asinga ettima. Singa naffe tumulagako nti tetuli bantu balungi, eno ensi ye yagitonda. Bwe tuvaayo tumulage ekko lyaffe, tuba twerimbye. Newankubadde akabi kagenda tugwira, naye era abalungi abagenda okusigalawo bagenda sigalawo. N'abagenda okugenda bagenda kugenda. Naye lwakuba akabi akajja, ate ko kabi kalalamu kanjawulo. Katiisa nnyo. Kano ke kadde akatuufu okubanga twetereeza, twezze bujja, oba oliawo tunaawona akabi akajja. Akabi akagenda okutugwira. Subi Hope nga bulijjo nze mbaagala nnyo. Ebigambo mubiwulidde, alina amagezi mu mutwe ategeere. Lwaki njogera nnyo? Kanve wano.